emmeeza yange ekyakola. So akati akazindaalo katwala kwa altaari bakatwala ku mwaliriro. Omwaliriro twala akazindaalo ku mwaliriro. Tubaniriza bakabona abavudde emukono wonna ine bamanyi bavudde mukono bakabona bamanyi. Ndowooza bakabona omuzindaalo guno nguleetera gwabo mugenda kweyambisa. Nguddeyo kazindaalo njakoma okusaamu 4:15 kutambuza omukolo. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Atugwe ku mandaawo tukuleetere. Olwawo bantu Katonda agulumizibwenga atenderezebwenga obanga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu buwangiro bwago nga we yagereka kibeerenga weewaawo. Bweza nnyo bantu Katonda weewaawo. Ekintu ekyo tubanga tukyogera kigambo bweza tulina okukiddamu n'essanyu. Bweza nnyo bantu Katonda. Kiba kirungi n'oddamu nga ayalidde ku ki? Ku mmere. Obudde buno tugenda okusinza n'okutendereza mu buwangwa n'ennono bakabona bonna.
Nesumikoze mbiri gy'omusanvu egyo egimamedde olubaale lwonna era nannyini biragiro eby'obuyinza apima ebiseera n'okyusa emirembe gy'ebiramu eyo neebeeranga enkomerero y'ebyo ebibadde ebiramu ne kibeeranga oluyiira buli lwokya ensiko mu biseera ebyekyeya. Ayi Tonda Namugereka eyakisa omubiri gwe eri amawanga gonna eyajjuza okuwuma gw'omu bbanga yayambala omuliro okubeera ekitiibwa kyo. Tukwegayiridde Ayi Tonda Namugereka ffe abaweereza abo n'abazaana bo be walonda mu kiseera ky'obusungu obungi okubeera abaweereza abo. Tugondeze emitima gy'abo abafugibwa n'abafuga bawulirenga ebigambo ebibategeezebwa bakkirize obyakolebwa n'obuyinza bwo. Olwo kibeerenga weewaawo Ayi kyetondeke Tonda wekka na wekka, kibeerenga weewaawo Ayi wanga, kibeerenga weewaawo Ayi wanga, kibeerenga weewaawo Ayi wanga. Mama oyimiridde nyabo otusasire sewamala otusasire otusasire sewamala otuwe emirembe otusasire sewamala otusasire otusasire Weza nyo bakiriza bannange mutandike n'ennyimba z'abalongo. Bituso mwabo bebyegaye birongo birongo bituso mwabo birongo bituso mwabo bebyegaye bituso mwabo bebyegaye birongo bituso mwabo birongo bituso mwabo bebyegaye bituso mwabo birongo bituso mwabo bebibabirye birongo bituso mwabo bituso mwabo bebyegaye birongo bituso bituso mwabo bebyegaye birongo bituso mwabo bebyegaye birongo birongo bituso mwabo birongo bituso mwabo bebyegaye birongo bituso mwabo birongo bituso mwabo bebiwaswa birongo bituso mwabo birongo bituso mwabo bebibabirye bituso mwabo birongo bituso mwabo bebyegaye birongo bituso mwabo birongo
Jajja Mukasa Nabuzana nabonna abazuku empanvu ezagundira ku mbalama z'ennyanja era n'emigga kitusaanira okujjukira n'okutenda kyetuvudde tukuŋŋaanira bano olwaleero nga tubuguliddwa emisambwa emmandwa n'emizimu gyonna okusabira eggwanga ombekedde mu maaso go nga tukusaba otuwe emikisa mu baddu bo n'abazaana bo obawe emikisa basobole okwegazaanyiza mu nnyaffe Uganda bweza nnyo tondizi mukwaya etwaliyo n'oluyimba tondizi mukwaya twaliyo n'oluyimba Owaye mukulu kyanga miti Baba bye. Mubala agenda kubaluma nga mwesibye mu bulokole
Tulina katonda, tutusinza sitani bw'abaga
mwebali nnyo mwebali ddala abayimbi baffe bazzukulu bajjajja bweza nnyo nga balowooziwete bweza nnyo tugamba bwa maama nabinene si kyekikole wamma kati sawa zino bwakinene ne maama nabinene tujja kuyiga mpolampola omanyi edda nga bino ebintu bibeera manju munnange okirabe bwe kiri ekirungi abooluganda okukuŋŋaanirawo bayibuli si kwegamba kale otegedde ensonga eyo ndi musajja musamize nasamira abalonga emisamba n'amayembe byonna sanyusa okubalaba laba emizimu egiri wano emizimu giri wano wanika omukono gugamba nti oli muzimu okimanyi nti nno atakimanyi nti oli muzimu okimanyi nti olwadde atamanyi nti oli muzimu okuva nolwekitegere nti oli mulwadde lubaala akuluma nze nasamira ngenda kuyisa mubufunze ngenda kuyisa mubufunze tugende mu maaso n'ekitambiro kya leero abaagalwa abalungi tuzza okwerekera Salongo abadde musajja wa bujjajja temwewuunya musajja wa bujjajja nnyo nze muzzukulu wa Katongole neddira nte ndi muzira nte nsanyusa okubalaba yenze omutume namuzinda gwemulaba ku kitimba atawanya saagalya ddala abazungu nakoowa wadde bakola emmotoka z'ebivuga n'ebirala naye batuzabuza mabega ngenda kuwa omukisa abakulu abatudde wano mubamanye fenna mutumanye banange ensi yakyuka dda guno omulembe mutinzi kyusa nsi omulembe mutinzi kyusa nsi kutegeeza nti obujjajja bwasituka mu nnyumba ya jjajjaawo mu nnyumbayo obujjajja bwasituka kiriza gaana bamweyana ali mu nnyumba yatabaala wala gimunywenjaga gifuuwe enviiri zisibe naye manya nti bamweyana yali mu nnyumba muli mizimu olaba mwayagala akayimba k'omuzimu mwenna muli mizimu nina wano kwaya ziri bbiri muziraba muzaba zirekanekanye bano bonna bonna bazzukulu basewamala eno kwaya eva ku kitebe ky'enzikiza obwanga n'ennono tondizimu faith eri emukono yeyo kwaya eyo gyeva eri ku kitebe gyojja okusanga omusajja omukulu gwe bayita Luwa Jumba aligaweesa ate mbakakasa ajja ali mukko ogenda kumulabako kakati musajja limu wansi awo genda kuwa akazindaalo mukwombe yanjwe tusobola okgenda mu service ku speedi ya iriiri nja kutandikira wasenkulu ono baaba wange mulamba mu kusamira ne mu ddiini taata nsanyusa okulaba mu kitundu nze ndi mwoyo mukunja yeeno nsanyusa okulaba baawo agulumizibwe ng'atenderezebwe nga obenga ekitiibwa amawanga gamusinzenga mu nnimi zaago basiba ne bannyabo nze kabona ndugwa tebuseeke mukasa nga nze kabona atwala essinzizo ekkulu ery'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ku kitebe ekikulu mu kirowooza emukono era nga nze kabona atwala disitulikiti ya mukono mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono era nga nze mumyuka w'obutabiriza bwa mukono nga mbeera mukono ekyalo kiyitibwa Lwannyonyi mu Kiwala era nga bwe wali ekiggwa kyange era gye ntuula tweyanzeege baba webale okutulinnyira musaayi twenza tweyanzeege ngenze ku musajja omukulu ono nno yekitange mu ddiini taata nsanyusa okulaba eno yekyaggwe tetukyali abantu teweeralikirira agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo nze kabona Ssentongo Lwajjali Mugonza okuva ku biro bya Lwajjali ery'Ennyenje nze omutabiriza w'obutabiriza obwa Greater Mukono omuli disitulikiti ey'Ebuyikwe mwe tuli disitulikiti ey'Ebuvuma awamu ne Kayunga awamu n'omukono gw'ensi omusinziira essinza ekkulu eri enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondizimu faith erikulemberwa Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa nyongere kubategeeza nti olwaleero okusinza kw'olunaku lwaleero
kugenda kuba kwa njawulo kubanga enteekateeka bwe tumala okweyanjula amasinzizo mangi genda bano olunaku olwaleero bannange ensanyusa nnyo okubalaba amasinzizo gonna agakkiriza mu buwangwa n'ennono. Abakungubazi mwenna tubaaniriza mu kifo kino nze ebigambo byange bijja kuba mu kubuulira mu maaso eyo gye ngenda okubanga ndabikira. Kansabe Katonda w'abajjajja bampeera omukisa kibeerenga weewaawo. Akazinga bya lutaata tweyanzeege agulumizibwe ng'atendezibwe ng'abanga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Eddoboozi n'amannya nze Kabona Nkambo Kiwanuka. Edda yayitibwanga Muhammadi naye erya Muhammadi nali simanyi oba lyayirirwa mu kika ki. Walitika ku nnyonyi? Nalitika ku nnyonyi naye twala entebe nendirinyisa ennyonyi neyiddayo Saudi. Liri Buwarabu kati? Liri Buwarabu. Bweza nnyo. Oba lyayirirwa mu kika ki oba kyabasonde? Tusanyusa okulaga tusanyusa okulaga Katonda. Weewaawo tweyanzeege. Ng'era ndi Kabona w'Ennyenga ewaffe Busoga Mugombola mu disitulikiti y'e Buyukwe Gombola Nnyenga. Tweyanze. Weewaawo. Ku speedi ya ilili. Agulumizibwe ng'atendezibwe nga olw'ekitiibwa amawanga gonna agamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Zeno erinnya Salongo Mukasa Alifeege Buwoyawo ndi wa Mungoga muno atendeza minisita w'ebyo entambula guleeta mukono wazanzi ngenda kupagulunganyaniza bonna abazze otuwerekerako Salongo Mutebi muganda waffe kubanga nyiza okutabona kisakala kolaki kadda waggulu abenzikiriza mwenna nsanyusa okubalaba abaffe ababuyuke mwenna n'abagenyi baffe etwagala tubeere bumu yandituviiriddeko ddala n'ava ne ku mboozi z'oku aboogezi aba asigadde agulumizibwe nga atenderezebwenga aweebwa ekitiibwa amawanga gonna agamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. erinnya ne babuuza ku nnamwandu mu kiwanduka mubiri omuwunesebwa weewaawo taata atuulenga okwonjeru essinzizo lya Kabona. tweyanzeege weebale okujja. agulumizibwe nga atenderezebwe nga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. erinnya eryange Mbekanyiza Nakayima. Mu kusooka nali mpitibwa Mbekanyiza Jacqueline. Erya Jacqueline nendizaayo neefuna erinnya ettukuvu eriyitibwa Maama Nakayima omweyimirize w'ensembe. tweyanzeege. Nga nze ntwala disitulikiti y'e Buyukwe. Mu kusinza obyensinza bwe bwaki? Nze ntwala abasawo b'e Buyukwe mu disitulikiti y'e Buyukwe n'abasinzo. Mukazi munene bwaki? Bandi tutandise okukulaba munnange. Weewaawo yanziza okunyalira. Ku sipiidi yayiri ate ku sipiidi yayiri. Agulumizibwe nga atenderezebwe nga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Erinnya n'eddoboozi Waŋŋale Kasajja erinnya n'eddoboozi Kabona Kasajja Waŋŋale nga ntudde ku kyalo Bukubizi mu ggombolola ly'Ennyenga mu muluka gwa Namabu disitulikiti Buyukwe nga ndi Kabona muzikiriza y'obuwangwa n'ennono ate ndi jjajja w'abaana mu basawo b'ekinnansi. tweyanzeege. Ku disitulikiti ntambula ne Mbekanyiza weewaawo. tweyanze nembona tudde wala nnyo kiki akasana kakoli bubi tekali buzibu. agulumizibwe nga atenderezebwe nga amawanga gonna sinzenga mu nnimi zaago weewaawo. erinnya battira lwagajwano kabagamba Njeru municipality. Kabona w'Enjeru municipality. tweyanzeege. agulumizibwe nga atenderezebwe nga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. erinnya Nakona Nakiseka Nakayima ndi w'abakyala era abakyala bonna abaliwo embatwala.
tweyanza zeke olabye bwevugala ova owulidde kale ndowooza abantu bamuli nabo abasinga mubategedde temwebuuza tulina baani abambadde bwe bati kati ndowooza emitima gye babeere wamu ngenda kudduka ku sipidi ayiriiri oliwo gwe sinnowa otudde wala tuyize mu speed bwenga tenderezebwenga bwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo agange bampitamu tesirukowe abaali bamanyi nga latifa eyo nalizaayo latizemu tesirukowe mbeera nyenga mpulidde tweyanzenge abaisiraamu nga mwabaddukako bangi tenderezebwenga amawanga gonna gamusinzenga mu buwangiro bwago nga bweyagirika weewaawo kibeerenga tukubire ku Katonda engali z'amaanyi atukuŋŋaanyiza mu kifo kino ndikojjaawo nsanyusa okubalaba mu kitundutundu kino ekyaffe ekyekyagwe bakabona bonna n'abagenyi ab'enjawulo abakulembeze batwala ba gavumenti saako n'ey'emmengo abakungu tubalabyeko awo mwe muli mwebale kujjako gatta okusabira mukadde waffe ono Ssaalongo nga nze ntuula nkoko njeru mulajje era awo ewali essabiro lyaffe lyetusabiramu mu nzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono ndi wano okuweereza ayeewaayo okuweereza misambwa nga seetiiririra basibo ne bannyabo alabye ku sitaani wano yekka yabawanika omukono ng'olabye ku sitaani gwe wanika omukono waliwo amulabyeko kati wabanga tewali alabye ku sitaani bakugamba batya nti bino bye tulimu beera bya sitaani omusajja ono Ssaalongo abadde musajja wa njawulo abadde alina ennyumirwa gy'anyumirwamu obulamu abadde alina empoomerwa gy'awoomerwamu obulamu bwe naye saa zino takyasobola kubuwoomerwa kubanga yazzeeyo ku lubereberye lwe yazzeeyo mu baana abato omwoyo gwe gwe tuyita omuzimu gwe kati mwana muto balabirira mulabirire ngenda kukomawo kasooke ennyalirize alazo ewaali kabona osooke ojje osooke ate abantu bano osooke obagule ku matu mu kitundutundu kino nva amazikiriza y'ebuwangwa n'ennono zaabo era nga mu kitundutundu ekyo nga ntambula mu Uganda yonna okubunya enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'okwetooloola eggwanga lyonna ensi yonna mwebale nnyo Kabona ndugwa producer bam lukanye producer bam oyo janja gwendogerako omuntu akola ki omuntu tafa wabula afuulibwa bufuulibwa bw'ogamba nti gundi afudde ekigambo ekyo oba okisazeeko kiggwayo nti afuuliddwa avudde mu bulamu buno obw'omubiri n'addayo mu bulamu obw'embuyaga era omuntu bw'amala okufuulibwa n'adda mu bulamu obw'embuyaga adda mu bw'omuzimu omuzimu ate ogutuula ku nviri z'abalamu ne gulamula era Ssaalongo agenda kudda alere ezzadde lye basebo ne bannyabo gw'ayambadde omubiri olerwa bajjajjaabo bwe walabako ne b'otaakola ki ne b'otaalabako be bakulera era be bakuwanguza ensi eno fe mu buwangwa n'ennono tukimanyi bulungi nnyo nti omuzenze ono agenda kudda ataalere ezzadde lye abaana be n'abazzukulu basebo ne bannyabo omuzungu bwe yajja wano n'akugamba nti ate omuzimu sitaani amadiini egajja ne gaga nti ate omuzimu gwe bamugobe ate n'olabanga ate olaba Senti Peter, Senti Jundi, Senti Gundi ne Yesu yennyini muzimu kale ate n'akugamba nti okugwo sitaani ate gw'osinze ogutali gwani obutali kugwo n'olulimi lwe gwogera naawe olwoyogera nga tebikwatagana
kubanga oli yali ayogera Luyudaaya ate gwoyogera Lunyarwanda oba Luganda oba Lusoga. Tolabanga waliwo abuzaabuza munne. Jjajjaawo yakulabula nti muzzukulu wange eryo kkubo ly'okutta ekyamu ojja kufunirayo obuzibu. Jjajjaawo yakutaasa abalabe. Ffe mu buwangwa n'ennono bassebo ne bannyabo ngaffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono twabuuka. Twakimanya nti amadiini gajja kubuzaabuza mwana wa muddugavu okumufuula omuddu mu nsi ye. N'obeera ng'okolerera bazungu bo nga bwebagaggawala nga gwe bw'oyongera okusereba nga bavaawo ne bakuwa obuyambi nti bakuyamba, so baddira sente ze bakusoloozaamu ate ne bakuddiza obuswa mu mambiro. Abantu bangi mwafuuka baddu naye nga temumanyi nti muli baki, nti muli baddu, naye muli baddu mu nsi zammwe. Oli muddu mu nsi yo bakusolooza okuva lw'ozaaliddwa paka n'emagombe basigala bakola ki? Bakusolooza. Ne bakusolooza ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo, ne bakusolooza okuzimbira Mukama ennyumba gy'oli nti no talina gy'asula. Ani amanyi Katonda gy'asula? Era bwe mwali timunnaba kuzizimba yali asulawa, yabagambako nti talinawo asula. Ebyo byonna biba bya kifere okuteekawo empuku gye bagenda okubabbiramu. Mwamanyini mwe mwezimbira empuku mwe bagenda okubakola ki? Okubabbiramu. Kubanga Tonda Namugereka alina gy'asula. Ffe ffenna gye tutakola ki? Gye tutamanyi kubanga yatwekweka. Teri amanyi gy'akola ki? Era ne bakugamba nti waayo siga ensigo, naye bassebo ne bannyabo sente zimerawa? Ani yali azirabye nga zimera? Ensigo bawaayo ezimera. Ne saddaaka gye babaweesaayo ya ssente, so ng'osaddaaka ebeera ya kiramu, ebeera nsolo, kibeera kinyonyi. Ebya saddaaka byonna baabijjawo ebiweebwa omutonzi era byasigalamu ffe ab'obuwangwa n'ennono. Ffe tuwaayo saddaaka, naye eri teriyo kuwaayo ki? Saddaaka, wabula saddaaka eyaabo ya ssente. Gwe otakimanya nti bakubba. Kale bassebo ne bannyabo, nsaba muzuukuke, muve mu kubbibwa. Mumanye nti mwe mukolerera bazungu, mukolerera b'amadiini, bo ne beegaggawaza, ffenna awo twavaawo. Nammwe abali wano nsaba muzuukuke mumanye nti mulina obujjajja bwammwe. Kale kummwe atagenda musaba waliko omukono nga atagigendamu. Naye ate bonna abali wano buli omu alina eddiini. Naye ate mwenna mumala ne mujja muki? Mu masabo ne tubalagula. Bafaaza, abalevulandi, babishopu, basheeke bonna bajja mu masabo gaffe ne tukola ki? Ne tubalagula. Teri atajja mu ssabo. Teri atajja mu ki? Mwenna mujja mu masabo gaffe ne tubalagula era ne tubajjanjaba. Naye ate emisana ne mulaga nti muli b'amaki? Muli b'amadiini. Bassebo ne bannyabo muve mu kwebuzaabuza. Muve mu kwebuzaabuza mu ddeeka. Obuwangwa bwo baabufuula ekyokukweka. Essabo ne mutuuka okulizimba eri mu bitooke. Bassebo ogwo omulembe kati gwaggwaawo. Essabo lizimbe wano ewaka wennyini nnyini. Omuntu bw'aba agenda mu ssabo agamba ab'okumuliraano nti maama gundi maama senga wange eno mu kyalo yalwadde nnyo ngenze kumulabako mu ddwaliro, so ng'agenda mu ki? Naye bw'aba agenda mu ekereziya oba mu muzikiti alangirira bonna n'abagamba ngenze mu kyaki, anajja nga nnoonya mu bagambe siriwo ngenze mu ki? Lwaki ekitali kikyo okitwala nga kikulu nnyo era tokiswalira, ate ekikyo n'okiswalira. N'oddira ekibbo kya jjajjaawo n'okikweka wansi kutanda. Lwaki mubikweka? N'oddira essabo n'olikweka, lubaale lwaki mumukweka abaana ne mumala okufa ate ne babonaabona? Ye alowooza, omwana ono alowooza nti gwe obugagga wabujja mu ekereziya so ng'olimba. Wali olina ejjembe lyo nga naye wali mukola ki? Wali mukweka. N'alowooza nti gwe obugagga wabujja mu muzikiti so ng'okola ki? Bw'ofunanga sente nga ozijja mu lubaale ate bw'ozitwala bw'ozimba omuzikiti. Bw'ozijja mu lubaale bw'ogenda bw'ozimba ekereziya, sente za lubaale mulekeraawo okuzika bagye zitalina kulaga. Muddira sente za lubaale, sente za jjajjaawo zakuwadde okwekulaakulanya ate n'oziwa abajja okukufuga. N'oziwa abanyazi. Ekifo ky'okuddayo muzimbe ebiggo by'abajjajja bammwe muli mwekuzimba makereziya.
ekifo ky'okuddayo muzimbe ebigwa by'abajjajja bammwe muli mu kuzimba mizikiti gwe bw'onoofa ogenda kulagawa bw'onoofa ogenda kufuuka muzimu ekituufu omuzimu gwe gunaagenda gusule mu ekereziya omuzimu baguzimbira ssabo nawe bw'onoofa ogenda kufuuka muki muzimu gwe waganda okuzimbira ate naawe odde osaba ennyumba bakugamba nga tikuma ebyoto nga tokkiriza ate naawe okomewo otandika okutawaanya abazzukulu bo bakukumira ebyoto empewo ye magombe ekuli bubi bakugamba nga okufumba ebijulo nga tokkiriza ate naawe okomewo obisabe kubanga walinga oli emmere basebo ne banjaba muve mu kwebuzaabuza muddeeka musamire lubaale bwe mutaasamire lubaale tukyali ennyo enkoko zammwe tukyali ennyo embuzi zammwe ffe tugejja embuto nga mmwe mweyaguza lujjo kale bannange kati batandikiraawo nebyo yabivuga mutakamu kabonera si wakifuba anjagaza obuwa bagambye mbakole ki gamba munakuliranye nti gula ekutuuko gula okutuuko ke kaseera gula amatuuko weewaawo ogudde okutu erinnya n'eddoboozi kabona mukasa lubowa talyowa nayeddira enjaza abawa nayeddira enjaza obaganda bange ate obawa yeddira ente abo bamaama bange tuli mu nzikiriza yaki yabuwangwa na nnono zaabo yabuwangwa na nnono zaabo ffe tukkiririza mu ekyo katonda waffe kyeyatukola ki muganda waffe agaye mukwata esere ne muziwa maki mu kuzimba amaki amakanisa n'emizikiti ne mwerabira okuzimba eki amasabo gammwe lwaki mwerabidde okugazimba nga bababuzizabuziza nti mugenda muki timugenda muki mugenda muggulu yesu ali eyo abakoze eki tebalindidde muggulu yesu ate n'abali ku nsi tebalinda yesu bonna ani mutuufu yesu ali muggulu akoze eki abalinzi n'abali ku nsi mulindaani yesu walikola ki waliddira ogenda okufa nga yesu takoze eki nga tokomyewo yesu atudde ku mukono gwa katonda ogwaki faaza yagenda ddi muggulu n'alaba yesu ng'atudde ku mukono gwa katonda ogwa ddyo bintu ebimu byewuunyisa anti akatuli tukeebuuza ketulimu tetukamanyi wanaliwo mukatuliki tetukamanyi wanika emikono ng'oli mukatuliki wanika emikono wanika omukono nga totya ng'oli mukatuliki oli muki ate naawe okambuuza naawe mbuuza nga tuli mwoli ddala okudde sapuli ali alina sapuli wano wanika omukono ng'oyambadde sapuli bazigyemudda kakati otunuulira omuntu nga bakusuuza yirizi yeddagala eryaffe yirizi ekkupa ne bagikugjako ne bakuwa sapuli etasobola kubanga ekola eki Ssaabakabona Juma tusanyukidde mu kitundutundu kyaffe kino ekyashaggwe omuku wa 12 atalina bugumiikiriza tteeka
yagenda mu misango agenda mu nsozi balina ekitundutundu ky'okusiiba mu nsozi bagenda kukolayo ki Katonda atuddeeyo Yesu atuddeeyo mu nsozi gye bagenda ffenna tukimanyi bulungi mu nsozi ebeerayo ki ebeerayo ki bapasita banoonya ki mu nsozi wewe nga tebagoberera misambo banoonya misambo anamaanyi bapasita banoonya ki mu nsozi misambo anamaanyi jagala okubagamba ebigambo bino batunuulira amakereziya n'amakanisa agasinga gatudde ku ki tegatudde ku nsozi bajja banoonya amaanyi gaffe bagakola ki wegali ne bagawambangatira ne baganyweza mwe ne babafuula abaki ne babafuula abaddu ne babafuula endiga babalya mukola ki anti ekiriga ebwawe kiri omukiragira bakirya kikola ki kiwununa lwakiba bayita endiga mubeere abapakasi baabwe mufuuke abaddu baabwe bwetandika okubasooloozangamu esente nga bazitwala nga mwe mwavuula basiba ne bajja basobola okubeera nga tuzuukuka dijje telefoni bulungi ija kusindikira ejembe wootudde awo onaaliwulira basaba ne bannyabo tusobole okudde ku buwangwa bwaffe n'ennono zaffe bagenda ne bakugamba nti emizimu miki emisamba miki lubaale muki lubaale taggwa kukola basaba ne banyesaba bagamba emakanisa tebasobereza kintu kiragwa kukola ki lwaki buli kadde babeera babasoolooza esente ekanisa ezaabwe zigwa okuzimba wogenda musaba ng'oli mulwadde omusamize n'akujjanjaba wakusanga mukubagamba nti pasente nakujjanjaba bafaaza balefula tebabaluma bagamba mutuwe sente lwaki bogerera abasamize ne bagamba nti omusamize mukafiri naawe ne weetya nnyo wanenga tulina abasamize abali wanenga temugera kugenda masinzizo getulina agenzikiza bwongo nendo kubanga mwetirira mulinye saidi neki ne saidi eno oli musabo ate eno oli mu busiramu eno oli musabo ate oli mu kereziya kati Katonda ne bajjajjaho banaakuwa batya kyetusaanidde okubeera nga tuzuukuka kubanga olwakaseera ketugenda okwebakira ettaka ne Salongo agenda kwebakira ki ennyumba ye agenda kikola ki naawe ogenda kuleka eyiyo netebereza mu bantu babadde ofuma emisimu nga naawe saawayo ogenda mu nnyumba eyo bajjajjabo nga bakulinze osuubidde ogenda kubeera otya mu nnyumba eyo ogenda kubeera otya mu kaseera ako omuzimu gwo gyeva olabanga emizimu gyammwe giwungeera abaana bammwe ne muzadde nga muli bagagga ne batandika okufuuka ebyana abantu badde abaana mwenna abazadde abali wano mugenda mumasaba abaana bammwe ne mubaleka emabega ne mutulekera ebizibu byammwe mu baana bammwe abaana ne batandika okubonaabona tebabalaga kikolo kituufu muleeta emiti ne mugisimba mu nzija zammwe naye omwana temubulidde lwaki osimbye omuti ogwo yogwe wofanya najja n'atema omuti ogwo ne kifuga ekibiringiri nekitandika okufuuka tuddeyo tutandika okuba nga tusamiira bassebo ne bajja lwaki mulina okubeera nga musamiira muyite emyoyo egibawulira mulekerawo okuyita emyoyo egitabakola ki muyitabalakwayakutakubawulira naye woyita nakuzindawulira woyita lubawawulira woyita kasajja akola ki kyovula abantu abagenda musabo bafuna nnyo lwaki bafuna nnyo nga bageze mu masabo kubanga wagendanga mulwadde agenda wa lubowa wagendanga yagala sente agenda wa ddungu waba mweyana agenda wa kayizi esadde bali balitabakanya agenda wa nakayima omweyimirize oli kuluma Bikira Mariya najja diwoolu awo nate bwe bagenda ne bawayiririzamu ne Katonda batugamba nti obwenzi buki sibagamba nti obwenzi buki siwe kiri ate ne bawayiriza Katonda nti yagenda ku muka Yozefu n'amufunisa oluki olw'omwoyo muki ate nga muka musajja Katonda naye ayenda basaba ne banya Katonda ayenda mulaba babuzabuzaawo ate ne babanenya
banyine bagamba nti mugende munsi Katonda agamba mugende munsi muzaale mukole ki ate Faaza n'amugaana okuzaala n'agaana Sisita okuzaala basebo ne bannyabo tuzuukuke ebintu ebyo batugamba nti alifa tazadde n'okukola ki n'okuzuukira talikola ki talizuukira kati Faaza alizuukukirawa era basebo ne bannyabo malota nazaala abavubuka muzaale mufune obuvunaanyizibwa omuntu atalina mwana tasobola kubeera na buki na buvunaanyizibwa omuntu atalina mukazi tasobola kubeera na buki na buvunaanyizibwa basebo ne bannyabo twagale nnyo enzikiriza yaffe ey'obuwangwa naki n'ennono zaffe basebo ne bannyabo twagale nnyo obujjajjaffe Katonda tali wala Katonda ali wali Katonda ali gwokola ki Katonda otambula naye lwaki otambula ne Katonda bwe mugenda muwuliri nga muli babiri muvayo nga muli bameka temuvayo nga muli basatu kati ogwatongamba nti Katonda munoonyezeewa kyova olaba waneno nga olyagala okutambula n'omukisa ogw'amaanyi ku mirimu gy'ogenda kwata amatu g'emmwanyi abiri genda mu kisenge kya kitaawo gateekeyo nga tategedde gwe otambule okole ki ogenda ofuna omukisa byogenda okukola bijja kutambula buki kubanga obwa Katonda buli mu kisenge Katonda si mwekusifu Katonda si mwekusifu Katonda atambulira mu bbanga Katonda atambulira mu nzikiza Katonda atambulira mu ki kyova olaba yatonda n'ekiro kuba Katonda atambula kiro mu nzikiza era kyova olaba basamize tebeebaka kiro babeera ku byoto nga basaba Katonda nga bayitamu bwati nga mwe mwebasi ate no nabo babikwata saa mwenda nabo Kabona Jumba nabo saa mwenda bagenda ku byoto ne basitame ne basaba ne bakuma obubandi endiga zaabwe zo ne ziwunga n'abatereka akabandi ekyo bateza ekimu eky'ekkumi sebo Katonda bamugendera n'esseeti eriyo awe batuuka nga weetaano eriyo atuuka nga wabbiri ow'ebinusu tagenda madiini agamu eyo mwegendereze nnyo basebo ne bannyabo mu bintu bino temugenda ayambadde mmini mu kanisa mugendamu ayambadde ki pasita abeera ku kituuti ng'asaba n'agamba nti tagende kuba mu ngalo eno nga walingiza n'agamba okirabye akirabye kuba mu ngalo nga tokiraba nga ye amaze okukikola ki amaze okutera Katonda bajjajja nga bapeera omukisa nono omwami ow'omuluka guno gwamyuka namulesa mwe mulinde Eriyabu abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka ku mitendera egy'enjawulo namwandu bamulekwa n'abooluganda mwenna tugamba nti kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Salongo Mutebi ebiseera ebisinga ekikulu kiri nti ffenna lwe lugendo naye embaga ye efaananye etya kubanga Salongo ono etulaba namungi w'omuntu akuŋŋaanidde wano kyeraga lwatu nti kino akikoleredde tekivudde ku mukeeka oba tekivudde kugamba nti buli obwedda awulira oba buli obwedda alaba omuntu akuŋŋaanidde wano ng'akyama bukyami olw'okuba tuli ku kkubo oli ayinza okuwa ensonga ng'eyo nti omufu oyo yabadde ku kkubo nga buli amulaba akola ki naye si bwe guli wabula kino akikoleredde mu bulamu bwe mbadde ntudde wali ne mbadde nninaanyi ne mbaga nti okumanya Salongo akoleredde obulamu bwe olaba ne Ssaabakabona Jumba aligaweesa ku mukolo guno kwali nga tatera kulabikalabika ffe tumulaba ku mitimbagano n'olwekyo wendaba abantu ng'abo nendaba ne Kabona Mukasa ono ate ffe atutwala mu bbendobendo lyeno kubanga muweereza mu Bwakabaka obwakabaka n'obuwangwa tuli bulembwe era tutuyinza kwawukana ebbanga lyonna era y'ensonga lwaki ne Ssaabasajja Kabaka alina minisitule y'obuwangwa ennono embiri era alina minisita agitwala Oweekitiibwa Anthony Wamala ate ne Ssaabasajja Kabaka ebbanga lyonna mwaba mulera ate oluvannyuma ffe ne tuweereza n'ekyo wemutali
naffe namunsi oba oli awayinza okuyuuga mu ngeri emu oba endala. Tusaasidde nnyo abaana olw'okuviibwako kitaabwe, naddala abaana abato. Ezo zonna nteekateeka za Mukama, kubanga yatuwa ate era yajjawo. Banga si ttono nnyo twajja wano ne Chairman w'Engogwe Ssaalongo ono ng'olumbe lumubala embiriizi. N'agamba Chairman, njagala otokoseze mu mmotoka ereme kubeerodde ebbanga ng'eri mu ki? Mu garagi. Tulaba Ssaalongo ng'ekyamazima embeera eggaye, tula mu mmotoka ye ne tugitambuzaamu okutuuka enkoko njeru ne tukomawo era ne yeebaza nnyo. Ssaalongo abadde ayagala abantu ate ng'era ebiseera ebisinga abeerawo ku lw'abantu abalala. N'olwekyo ate n'enteekateeka z'Obwakabaka abadde aziwagira nga luwalo lwaffe amakula na byonna. Era bwe twazze wano nga mukadde waffe ono assizza ogw'enkomerero, ekimu ku kabonero ak'enkukunala akalaga nti muweereza mu Bwakabaka ze certificate eziva mu Bwakabaka nga ziraga engeri gy'abadde awagira eggwanika ly'Obwakabaka mu ngeri y'okuwaayo ssente ate n'okulondoola enteekateeka z'Obwakabaka nga bwe zigenda mu maaso. Mukubiriza olukiiko lw'ekitongole ky'amalire n'okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ly'e Kyaggwe. Utusinze nnyo Aibeene, twakuumye bubi. Beyanziza nnyo, beyanzeege. Ansabeera dakiika busirikitu. Aliwo Kayemba jangu oyogere ku lw'abaana katwanirize ate n'agenda okulembera eyeegwanyiza. Tudde eno ne tukulekerera. Naye ndi musanyufu nnyo okuba nga nzizeemu okulaba kuba mbadde okulaba ku mitimbagano. Jajja Mukuma Matumbwe, omukulu waffe, bannaffe ffe tuli basajja balangira. Era tuva Mukuma Matumbwe yoyo ali awo tatulekeredde ne jajjaffe Kasibante eri ku bukojja bwa muzeeyi waffe tebamuzaala basajja ba Mbogo. Bwe tutyo bwe tuli tuba naye mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lw'omukwano gwe bwe mukulaze. Kuba bwe tunula bwenti mpulira ng'amaanyi gajja ate ne mpulira ennaku n'okunyolwa. Kuba essaawa zino mukuŋŋaanye weemuli ne tuyinza okuba mange yageza nnyo n'antwala n'ensoma eddiini ne banteekako emikono. N'emikono gye banteekako baginjijako n'ensigaza egyange gye nayina. Kati emikono gye banteekako gye giruwa. Saamuddamu kintu kyonna. Era bwe bagezezaako ssaba n'abagebe banne muzeeyi wange okuleka ng'oli amanye eddiini gy'abadde asabiramu ng'ekyaki gy'abadde ng'agamba abaana mugendeemu nga naye agendayo. Waliwo sindika abaana ye n'atagenda. Naye bw'abanga naye abadde agendayo gye mbadde njagala era ndi musanyufu okulaba nti bamuyisizza ye gye yalonda era gy'abadde ayagala. Tugenda muziika bulere ye nga ye teyayagala kumuzza mu kalagi, batuziika mu kalagi. Naye yagamba tebanzizaayo eri gye bateeka kitange eri bajjajjange. Nze nganze Ssaalongo Mutebi banteeka ebulere. Era gye tugenda omugalabiza tekigenda kukyukamu. Jajja muzeeyi tumutwala eno tetumuzza eri ye jajja. Bannaye abooluganda mwebale nnyo mwebalire ddala okujja otukungubagirako. Jajja Jumba aligaweesa bwezo. Omulimu Ssaalongo afubye kubanga n'abalongo bwe yabamala ate era mulimu ne bano. Kale eno mbagambira abakyaleeta amabukunja agaagala eno enju tugenda girekera namwandu yekka ne bataata ne bajjajja. Emmeeza eyo ekyakola muleete amabugu tugenda olekera abaana bano babalabirira. Tweyanziza okusiza eddakiika ze njagala. Taata aliwo taata w'abaana. Taata w'abaana Lutaaya. Nasooka nebaze Maso Sabo kwebaza yobala nyebale ddala era n'okumanya obukulu bwe tulimu n'ojja nga tulondamu tubeera okubeera nga twogera eri bannaffe bakungubazi bannaffe. Njagala okusooka okugamba bwenti bantadde okweyogerera gwe Musota gwengo seguligamba enjuba tegamba kirimanya abasajja nyago abalangira n'abambejja
bwe batyo bwe balanya. Isaac Mutebi abadde alinako erinnya erya Lukanga ate era nga ye Ssegamwenge. Omulangira ono bwamu okukalagi. Nze kyemmanyi mu Luganda lugamba kyemmanyi mu Luganda lugamba nti omusota guba gwa nti gwa Natema. Omuggo guba gwa Natema si gwani. Kaakati omulangira ono eno ebadde ensobi okumuleeta eno. Era obafobera tulindidde eri. Era n'amaggo twagaleseeyo. Ate twetaaga ki? Tuba tumusuubira eri. Kubanga ono yasikira kitaawe. Yagula obuguzi. Ekyo nkivuddeko kubanga twali kusalawo kwe. Sigala kusiika wabula nandwadde wano nga ngenda otandika nga nanyisa abaana bonna bazzukulu n'abaana be yazaala bategeere tutambula tutya. Nze omutuba omukulu ogwamukuma amatumbwe okutwala ono alina omutuba omuto ogumutwala ogwa Kisoro Kagolo. Tusibuka Kabaka Mutebi ku Busiro. Tuli basajja balangira lwakuba teyeyanjula. Mikwano gye takiwedde musajja mulangira naye mulangira weddeyo saala kususaawo naye ono abadde ali mu bigere by'abalangira n'abambejja. Muntu wange mumunyazeeko yenyazeeka. Era nabadde mulinda mukalaki naye batazze wentowana tusi wabula namba abaana bazaala basikusa temwerabira obuvo n'obuddu n'obuvo kubanga tulina administration yaffe Mulangira Ssegamwenge Lukanga otukoze bubi nnyo. Kitaawe Kamukalaki kitaawe bamuzika Mukalaki era osibuka Mukalaki era osaba Mukalaki ng'ova muffe. Nze kamakogera ndi wa mutuba mukulu. Engoba yekkafe twamugoba ayogedde yekka. Bannange kejja tweyanziza okulungamya okwo. Bane tukwiye kujajja obugawo olw'ensonga yandigambye yandisirikidde obulumi bw'alina ku mutima naye alukoze eki abaatudde era jajja nga tonagera tujja kusaba tujja kuddako emmanju twongere okuttaanya ensonga eyo nga tugijje mu lujja eyingire mu nju. Tweyanziza taata tweyanzeege obugalo bakadde baffe bakungubazi bannange mwenna bannange njagala okugamba nti kitalo nnyo nnyini ddala. Ab'emikwano tuwulidde okunyolwa. Mwami Salongo ono abadde muntu w'abantu ate ng'asembeza buli muntu yenna. Abadde akubuulirira Salongo n'asobola okuza abaana n'asobola olaba ne ku bazzukulu. Era twebaza buli ssekinnoomu akutte mu nsawo n'alwana ku bulamu bwa Salongo
n'atuduukirira okuva lwe bawulidde enjege ng'egudde wano Kisalo ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Twebaza abo bonna abatusuzizza, buli omu yakudde akantu konna akatini k'alina, abafumbi mwenna tubeebaza buli omu mu kiti kye, naye ffe tetulina kyakubasasula. Tusaba Mukama Katonda abaddizeewo. Twebaza Maama Grace mu bannamwandu abaddewo atubeereddewo kuba ffe abamu tubeera wala. Tumwebaza olw'okujjanjaba bba waffe. Katonda amuwe kyasinga okwagala. Tweyaziza nnyo okubeera brief. Waliwo obubaka obwakatuuka Kambujja St. Peter's National Primary School Ngogwe ate omwezi za leero obubaka obw'okusaasira essomero eryo waggulu lituusa okusaasira kwaffe eri maama za Lwango awamu ne famire olw'okugibwako taata w'abaana bammwe. Tukutte mu nsalo tujjamu nshinsi emitwalo 5 ziyambeko mu kuziika omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Nze Betty Chobe Nasuuna, director w'essomero eryo. Aziz asiima famire ya Kiza Edith atodde emitwalo 12 n'olubugo lumu olukalu. Mugume balamu bange n'abaana. Wano muwulirizeewo nnyo kubanga okufuna envi ezo si kyangu. Mulina okugoberera entambula eno bw'atambuza obulamu bwe. Ebyafaayo bibino eby'omugenzi. Yazaalibwa 1957 omwezi gwali gwa 6 naku z'omwezi zaali 19. Abaasoma okubala okutali kwa ngalo bakwa mu mutwe mutegedde emyaka. Okusoma primary yagisomera ku Aga Khan Primary School Kampala, sajja yasomera mu kibuga. Secondary n'agisomera Kololo High School. Embalamu zati yasoma secondary. Kuno abadde musawo wa kinnansi eyagenda mu bitabo n'abitakula n'abimalayo. N'amaliriza secondary n'agenda n'asoma obusawo obw'abantu obw'ekizungu. N'akolerako mu ddwaliro Kawolo mu waadi y'abaana. Aliwenda bagamba obwera twaze kuziika musawo wa kinnansi. Abatendeka ono baali basajja nnyo baasomesa ebintu bibiri. Yazaalibwa omwami Elizabeth Mutebi wamu n'omukyala omulongo Babirye Vikito. Omulangira Elizabeth Mutebi yajjawo olujjampa budde bannaye neeyanziza. Bwe yakolerako mu ddwaliro Kawolo ng'ajjanjaba abaana. N'avaayo n'ayiga obusawo obw'ekinnansi. Jajja babuyita butende. Emyoyo ne gimuyita. Yalabisibwa. Okay. Yalabisibwa. Emyoyo, emizimu, emisambwa byonna ne bikola ki? Ne bimutondako. Obulungi ennyo. N'ayitanga nammwe. Gy'awangaalidde. Yabeerako ebaamusuuta nga gy'ava n'agenda e Lugazi. Bwe yavaayo ate ne bamwongerayo n'adda e Mubende. Ate ne bamukomyawo ekitega Lugazi nga wansinziira awo era okukola eyo. Eyo gye yava n'ajja Engogwe wano. N'atuzimbira embuga. N'ajjanjaba ateera obusawo bwaki. N'anoga omuddo gwonna ati mwabamenya kulolokwini byani. Bibaleetebwa abayindi nga babitabudde yakuwera ddala ebyo byennyini byolabako atakulimbye. Obulwadde bwe nga mukikubidde nnyo mu ngalo. Bannange ajja kabona ati nekibaga enowala nammwe omusanga bazibye ekkuba erisala kuliiko kwogerwa mwewuunya bujja noonya gye muyita. Omulwadde yatandika okulwala omwaka ogwaggwa oba oguwedde. Alwalidde emyaka 2. Abadde nga atawaanyizibwa obulwadde obwa ania ne ulcer. Nze kama kwogera namulambulako mu mwezi ogwokubiri. Nali mpitaawo n'enkoma eri n'empeta n'enkoma nga musajja oyo ludde mulabako. Ne musangamu nga mwali omu ekyamazima nga mulwadde. Ne mugamba tosobola situka nti sirina yadde n'otwanyi. Nawalirizibwa okugivuga n'ekubira nga yakoma okumira eddagala erijjanjaba aniyo oyo n'ebirala ulcer. Nga wayise kumpi emyezi nga 2. Naye olw'obufunda bw'ensawo bawalirizibwa ogenda tufunayo eddagala n'addamu n'akola ki? Era nnaku 3 n'asituka n'atandika okukola ki? Okukola emirimu gye. Olumbe lwaddamu ne lumunyiikirira mu mwezi ogw'okutaano. Bannamwandu abo wamu n'abaana ne balafuubana nnyo
nga bamujjanjabako ate n'emikwano gye n'abalwadde be era mwebale nnyo abalwadde babadde nga jjanja abamukira nti Ssaalongo kiki ajja okubakola kujjukira nnyinimu eziba zituula ku ye amwe abanozi b'eddagala musooka limudde ebbali mukola ki kitono ne bamusitula ne bamutwala muki mu ddwaliro emukono eyo n'aba nga afunamu oluki olungubanguba kumbe ndowooza lumugamba maliriza by'otanakola ki by'otanakola tugenda olunaku olw'eggulo ekiro ekyakeesa jjo olumbe lwamutabukidde olumbe olwembagambye kumbe bwe lwajja lwaleeta ate ebirala nga buli kyali ekikola ki nga takyalina mmeeme ekwata bintu mu lubuto n'atwalibwa mu ddwaliro erugazi badokita ababiri tubaddeko nabo wano babadde awo arawundi awo balwanye nnyo okulaba nti Ssaalongo agira alindako saa zaadde ziwera 2 ez'enkya Ssaalongo n'abagamba nti mweraba nze nkoze eki nzizeeyo alese abaana bangi mu balabi n'abazzukulu bamaama bannamwandu bwe batuleeterayo omulala emugambo yo siki abalina okwekebejja ensonga eyo singa w'abaana bwe munaakola ki twala obuvunaanyizibwa obwo n'abazzukulu omuli ne bannamwandu era be mulabyeko aziikiddwa mu looti 57 embugo 7 enkalu kulisa okunikuza amafufu weziri aziikiddwa mu keesi emu era njeru mu langi entaana basimyemu nebbane kyenyogera kyekyo jjajja yagambye tubadde tulindidde eri ebafunye obufunye mawulire maki makulu era saa bagafunye bandisimye eri basimye eno jjajja alina ebigabo byayigamba mukulu oyo era abaana mumasonyiwe yagamba singa nsooka abaana bange okufa simanyi ani alibatwala batwale wano okumpi weyagamba naye genda tuula ojja kikkaanyaako n'olwensonga eyo obulamu bwa Ssaalongo Wazalendo Mutebi bwe butyo bufaananye mwebale nnyo mwenna abazze okumuwerekerako yalamve ku muzindaalo omufumbe Kaweesa Bruno mukwano gw'omugenzi Ssaalongo ono yabadde mukwano gwange ennyo nnyo wano olw'omutabani we ekito kibadde kikwano kyange nnyo 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 wano era ensonga kinaze nga nimusula wano nsiibewo paka ndi wakuva wano paka nga nzikiriza nti muganda wange akoze eki munywanyi wange awummudde mirembe nebaza mikwano gya Ssaalongo gye ndabye bwe twawangala nga atunoonya eyo nkoko njeru mukono kisoga ndabyeko ku mukulu Mutebi owala vida okuva eyo ekisoga n'ekiyoola ndabyeko ku mwami Matovu w'e Kampala mu kikuubo ndabyeko ku bajjajja wali ebiyaggu basennabulya mwami Peter Nsawo wadda waashi mwebale bane abantu b'enkoko njeru mwenna mwebale omukwano ogwo gwe mulaze Wazalendo meya Kiggundu mwebali nnyo mwebali ddala naye kano sijja kerekerayo nako kankoogere abantu b'ebuyukwe nkoko njeru mwenna n'ebitundu ebirinaanyeewo ennaku z'omwezi nga 2 era omukaaga lwe munansaasira abavudde eruddu nga muli wano kano mukatwale ng'akalowoozo abantu bamugenda okwaŋŋanga buli kimu bakirina abavudde awo mubalaba abo be batukulembera kyekikuyisaba bukunja warriors tujja mwetegeke olw'omukaaga tiketi zafulumye muzigule emitwalo 2 kijja kunyuma nnyo buli ayingira ennambole ng'olimujozi gwa kyaggwe kuki ku ntikko omubaka Sempala Daniel Senkabo mukiise w'essaza lya Buganda lino ery'ekyaggwe mu lukiiko lwa Buganda antumye okubagamba enkoko njeru agenda kuteekawo emmotoka eno ejja okutwala abagenda mu kuwagira omupiira bannamukisa banaasooka be bajja ogigenderamu ate n'abagamba ajja wano okuvuganya abeefudde bannakyemalira tulwanyisa oli waggulu kuwummula bukulembeze ne bannakyemalira baawano balebeddeko ayagala bubaka bwa palamenti 226 ku kaadi ya Nuupu Ssaabasajja Kabaka awangaale ate nga ne Ssentamu Robert Kyagulanyi bw'alindiridde 226 entulo tweyanziza nnyo tweyanzeege Ssaalongo weeraba wumula mirembe tweyanzeege olw'ebigambo ebyo tudda mu saavisi alonjeddiza banaye obuyinza tugenda mu saavisi katini nnyo awo nno tulyoke tugende okutereka mukadde waffe ono Ssaalongo
mwenna abali wano esaayo lwaleero basebo ne bannyabo tuli mu service bino ebigambo bya service buli addayo ewuwe musaba atemeyo omuggo ogwo nga gwanzo omuggo ogwo gutereka ogwawule bulungi omuggo ogwo gwakuba nvunyu eziri mu kulya emmwanyi zaffe mwebale ennyondo za mukitegeke sebo SSABAKABONA ekusaba oyimirire ojeyogereko eri abantu bano ate twale ekitondetonde kino atenderezebwenga agulumizibwenga awebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu buwangi bwago nga weyagereko bantu ba Katonda bweza kitalo nnyo bakadde bange bweza bwakabaka kinene ne maama nabinene olwa jjajja waffe Ssalongo okubanga agenze olwa Ssenkaaba naye tukimanyi bulungi nti agenda kudda tugenda kuyita mu bwangu ssebo omutabiriza twanguwe nnyo 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 njagala okwebaza abaana b'olujja luno abaana b'olujja luno mwebale kuuma ekiraamo kya muzeeyi bulijjo abaana mutulemesa ne mulokoka oluusi ne mutwala jjajja waffe mu kitiibwa njagala nagamba basamize abataagala kutuuka ku mirambo gy'abannammwe nga mugamba mwasamira kabaka bulamu nga ffe tulinga abataamusamira naawe bw'onoofa ojja kubula akuziika bassebo ne bannyabo omufu talina kyatukola si ewaawo kale nsaba muleete tumukansire bulungi jjajja waffe tondizi mu fesikwaya bwe muteekateeka ekinnansi n'atulwako emisambwa n'atulwako emizimu n'atulwako abalongo n'atulwako amayembe saba omutabiriza toyinza butakansira ku jjajja waffe wano waliwo jjajja batuuka ndya nabassi oba atudde luddawa oba ayimiridde luddawa jjajja batuuka toyinza butakansira ku jjajja waffe ono jangu omukansireko omukisa gugende nago ate naffe twekansire mwabaagala omukisa gwa jjajja Mutebi nga mufudde temugufunye jangu tukukansireko jjajja kwongera omukisa njagala okwebaza Ssalongo webale kulama bulungi n'omusajja ono yalama buki bulungi sooka olwejjajja Mukasa nkansireko amale kuntukuza olwawo tusaba Katonda w'abajjajja akuwa omukisa sebo taata sooka okansireko n'ate nange ndyoke nkansira abalala mutuuse abana nkama sooka lindeko DJ tweyanziza jjajja tweyanzeege abaagala omukisa Katonda w'abajjajja abawe omukisa nammwe abali eyo mugwagala nagamba nti nze ngwagala nzekka awo ne Katonda w'abajjajja abawe omukisa Katonda w'abadiitenu liitini abantu bali bubi omukisa jjajja yazze okugaba abantu bali bubi tebali bulungi abalangira obwedde obawulira bakaayana bamugoba ng'aliko amayembe kati bamukaayanira Katonda w'abajjajja abawe omukisa abantu bagenda batugobaganya nga eki Katonda w'abajjajja abawe omukisa buli afunye Katonda w'abajjajja abawe omukisa jjajja ayongere okubasumulula mwenna janjaba maama ogamba bugambi nti nze saagala ekibi watudde n'abaagala omukisa ekizibu ky'oyina naye tonda namugereka kulembere amayembe gakuyambe bw'abadde takola ogenda okole jjajja akuwa omukisa leeta tukansire kuba mulekwa omukisa gwa ddadi gubakulembere asemberere kwali bamulekwa tonda namugereka abakuume twebaza namwandu ye mama Grace webale kuuma ekitiibwa ky'omwami webale okutuukiriza omukisa gw'abalo ate ojja kubeera wajja kukuuma ate ajja kukolerera ajja kukuuma ate ajja kukolerera tiweeraliikirira jjajja ono tugenda musibula mu kitiibwa bakabona tugenda kufukamira wansi emirundi ena nga tusibula jjajja waffe
tondizi mufensi kwaya bwe mweteekateeka ayi kyetone katonda gwe wanga gwe namugereka gwe ggulu liiso ddene gwe serubaale gwe ggulu ddene gwe ddoboozi laba tukwasa omwoyo gw'omuzzukulu w'omutebi gutwale ku namulondo ey'obulamuzi tuyimiridde nga tusitula emyoyo emizimu emisambo abalongo n'amayembe gimwanirize tuddamu okufukamira olw'ekitiibwa ekyo kyakoleredde eri ensi eno katonda wabajjajjamuwa omukisa tuyimirira nga tusitula emizimu gy'abajjajjaabe egyo egiri emagombe gyongere okumwaniriza n'essanyu twongere okufukamira Ssalongo Mutebi bakugaziiza amagombe g'abajjajjaabo era obeere ow'omukisa tuyimirira omulundi ogusembayo katonda w'abajjajja emizimu emisambo abalongo n'amayembe tumuwonga mwaliro ogw'omusambo ogwa jjajja Musisi ne jjajja Namusisi ogwo mwaliro gw'okusimula ebitonde jjajja yongera okusimula emizimu emisamba abalongo n'amayembe bweza nnyo abasebe ne banyabo bwe tuba tuziika omuntu ow'ekitiibwa bw'ati tumuweera ddala ekitiibwa ky'ekimalayo kubanga abalangira mubadde timumanyi Mutebi ono bwe yasamira emizimu emisambo abalongo n'amayembe yalowooza ti olw'amadiini abalokole abasiraamu abakatuliki agafumbegedde mu luli olulangira yalowooza nti mujja kugoba emikolo gye yensonga lwaki yalaama okumuziika we yeesalirawo si yawaawo ekyo kimu ku byo twagala okulabula ab'ebika mwe tuva ennyumba ze tuvaamu abalangira n'abambejja abatudde mu bwakabaka mutegeere nti Ssaabasajja Kabaka okubeerawo kwe yabeerawo lwa misambwa gye yabeerawo lwa mayembe ge era kyekitikkiro ekyobuwangwa n'ennono mu nsi kakati abalangira mwongere okusamira abaana bano okulya nga baga nti taata yatuteeka kumpi we tunaamugoberera essabo lino lyali badde mukalagi bw'aba ye mukulu w'olujja era nga ye mukulu w'omutuba omuto owali omutuba gwe omuto nga ye musika lwaki tiwaliiwo ssabo lye tiwaliiwo kiggwa kitegeeza mwamugoba nga muga nti izaajaa bwe kiribanga kituuse nasulullahi okusalawo kwa Katonda walifaatu kuliba kuwanguzi ogenda kulaba ebibinja n'ebibinja nga biyingira fiddiinillah buli kimu mu buwangwa bwakyo nga Mukama Katonda bwe yakitonda wahuwa ddiini nusuli njagala kubuuza omulangira w'omutuba omukulu wali oloseko mu Luwarabu yaumal kiyama Nabbi Muhammadi ogenda musisinkana otya nga yafa tayogedde ku Luganda wow kakati ebintu ebyo bituleetera otuziika gye twetegeerera ne tubeera n'abaana era mmwe abalangira n'abambejja timusulanga kitiibwa kyammwe kya bulangira ntegedde nti muva mu Ssekabaka Mutebi ekkongojje timusulanga kitiibwa kya bulangira abalangira be balangirira okubeerawo kw'ensi eno naye timusula mayembe gammwe timusula jjembeere lya lukenge timusula musamba gwa mwogo timusula mizimu gyammwe era bwe bamala okubanazaako amaziga musamire mubo muli bakulu okusamira bwe kuba kubalemye mujjeefe abasawo b'ekinansi tuteeketeeke lubaale wammwe addemu ajjanjaba abazzukulu njagala kusuubiza abazzukulu abali mu lujja luno abali muno ababadde bajjanjabirwa wano fukamira teekako akabaani bwe budde Mutebi agenda kubanga akola okusinga bw'abadde akola agenda kubanga akola togenda mu ssabo ddala jangu wano mutereko akabaani tiweekweka tugenda kuyimba ennyimba agenda kuwa omukisa kubanga Mutebi atulaba kyogamba nti tufukamiridde bokisi eno kyogamba nti tuzze okuyimira ku jjajja eno nga tuyimirira ku kibiri ekitaliiwo obwamwoyo weebuli era kyokola batatataganyiza mukulu gwe Mutebi tumukubire engalo ffenna ng'owulira otyo mukubire Mutebi engalo bannaye twongere omugenzi engalo yeebale okutuukiriza emirimu gy'abajjajjaabe bassebo ne banyabo mu kaseera kano olw'embeera y'obudde ate nga tuziika wala waliyo ekitundu kya Ssekiriba kya ttaka waliwo ekitundu ekya okuteekako akabaani ate waliwo ekitundu ky'okuyimba ennyimba nnya ez'omugenzi ze tutayinza kulekayo
kubanga Mutebi twamuyiyiza oluyimba weebalanyiza omwoyo omubiri gufuuse kintu obuyinza bwo obweddiza jjajja kisaanidde yegwe watonda ekintu ekyafuuka omuntu omwoyo omulamu ogweddiza wanga wasikuluma kyali kitya ng'otonda bwali buyinza kigambo siewaawo abantu baliri bagamba omusajja oba ebigambo bijja kuliko nze jjumba siriko muzimu nze jjumba luba waligaweesa bawasenga kulannamumu bwati basebo ne banyabo mu kaseera kano njagala kwebaza maama Naalongo muzaala bane Katosi kutuyita kubanga ffe Kabona omukyalo oyo kwetujjidde mukkiriza olw'enzikiza y'obuwangwa naki omugenzi mbadde mumanyi bulungi bamukubulidde eri ewaffe ebuguju emukono abaana be mbamanyi bulungi naye omukyalo oyo senga kulannama akugambye President General w'abasawo b'ekinansi akugambye ntosobodde kubeera wano naye kasita wembi era obubaka bwe bwonna mbuleese sigenda busoma wano kubanga si bwakwemulisa si ewaawo ensonga endala eyokubiri omusajja mukulu ono jjajja Mukasa nsaba abantu b'enkoko njeru mwenna bannanzikiriza yabuwangwa nannono tondizi mu face nga mukulembeddwa masekuriti muw'engalo ono jjajja Mukasa tumukubire engalo watali kubuuza sebo jjajja Mukasa mukwano gwange ono golabwe twatandika enzikiriza omukuume mukolagane bulungi munyweze ekitundu kino webale kunyweza bumu webale kusula wano ng'osaba omuyimbi Masekulu muzimu gw'ennenkya webale kuwerekera jjajja webale kusula wano ng'oyimba abaana bagenze nabaga nti muyinza okuva eyo mu kuwerekera oba ate ne mudduka buddusi ne mugenda njagala kubategeeza abaana tikisoboka wano tuli mu kuziika njagala wano abantu bo bakwatewo bulungi nga oyita mujjajja Mukasa ono mu muyimbi Masekulu mukwabya olumbe lwa muzeeyi mbawadde ente saagala mugambe nti ate tubagijjawa njagala oyite wa jjajja Mukasa mu muyimbi ono bwe babeera muntuukeko ng'olumbe lutuuse mukwabya olumbe ngenda kubeera wano okuva lwe lutandika paka lwe tulirumaliriza era kwolwo lwe ngenda okuyigiriza ebigambo ebingi ebikwata ku nzikiza y'obuwangwa n'ennono abaana bano bafiiriddwa era bayina ennaku ngenda kuwa kaadi 10 mu kivulu ekiri ku kirabu Abrigato emu ogimpeera ennamwandu n'abaana b'olujja luno tujja baweereza n'emmotoka bajje tubanjule mu nsi yonna nkusaba abakulembere era kaadi ezo ngenda kuziguwa wano ngenda kwongera kaadi endala okwate bannakyaggwe bonna abakkiririza mu buwangwa n'ennono obakulembere baleete ku kirabu nyo Abrigato ngenda kuza omwezi 10 ebisigadde tubikole webale okutwala enzikiza y'obuwangwa n'ennono basebe ne banyabo omwana mulenzi ono akoze si bwe kiri jjajja omulimu agukoze abantu abaziika talina lunkulu alinga ggwe bwe sigwogeddeko kubanga ebyo byonna obimanyi nsaba Katonda w'abajjajja akuumuki omukisa basebe tugenda kuleeta sekiriba kya ttaka okutandikira ku bakabona bamulegwe mukwate ebibbo tubawe ssente kwe mutandikira mbasaba mukwate ekibbo tubawe ssente buli kabona buli nabbona kwata mu nsawo tuwe bamulekwa ne bannamwandu essente bafune we batandikira oli agamba nti biibyo Mukama bitwale bibyo bitwale naye ng'omukono faaza ateeka mu ki mu kooti saba omwogezi ow'ekitiibwa MC tukwebaza abakatuliki babadde batufu bagende batuvumidde emyaka 14 fesitunda bavumira na myaka 5 titunda bavumira n'emeka n'etaano time will come dogs is cry kakati basebo ne banyabo akaseera ke mwagamba abasamize tibaziika abasamize tibatuuka ku mufu abasamize tibasaba wamma kiri kitya abantu b'enkoko njeru tusaba era tuziika ate mu kitiibwa abagenda okutuuka eri bajja tukola ki bajja kutulaba kakati ebibbo babikutte njagala kukulemberamu kibinja kyange tuleete ssente era naawe bw'oba omanyi ti Salongo alina kye yakukolera ng'oyagala omukisa jangu oteekeko akabaani leeta ssente maama mukwate ekibbo muyimirirawo tetuleete ssente tondizimu esikwamu tutwale
byakatonda abaze emirimu gye agenze abanjije bakwera olwolugenda luneredde ebisigadde byakatonda watuumuka gwe tussa olw'omwana w'omutiibwa Mukasa n'otuwa obulamu obweyagaza buli kitonde ng'oyitira mu nnyotama weebongera nga ye kabaka bulamu kyekiseera okutwala omwoyo gw'omuweerezaawo okunnamulonda ey'obulamuzi aggulira ow'enzigi mu ssaliro ly'emyoyo emitukuvu ayise eggulu ligamba byonna ebyamusobako omulamuzi ekisa bajjajja timbe benzikiriza twongereko eddoboozi obuyinza bw'obweddisa jjajja kisaanidde weebalanyiza omwoyo mubiri gufuuse kintu obuyinza bw'obweddisa jjajja kisaanidde yeggwabeera ekintu ekyafuuka omuntu omwoyo omulamu obweddisa wanga wasukkuluma twali bukyanga otonda wali buyinza kigambo era watonda omuntu mu kifaananyi kyokwe weebonanyiza omwoyo mubiri gufuuse kintu obuyinza bw'obweddisa jjajja kisaanidde weebonanyiza omwoyo mubiri gufuuse kintu obuyinza bw'obweddisa jjajja kisaanidde wayise kitaffe omudduwo omujje mu bulamu obwensi okusaba mulamuze mirembe kisa atuuke mu kwesiima tetulijja eryerigumye tetukyasingana na kufa kubanga kituuka kufuula obulamu otuuke mu kwesiima weebonanyiza omwoyo omubiri gufuuse kintu obuyinza bw'obweddisa jjajja kisaanidde weebonanyiza omwoyo omubiri gufuuse kintu tambule obuyinza bw'obweddisa jjajja kisaanidde obuweereza bwo bubeddala okweyimirire ku lukembe kw'okulidde ng'oweereza ebbanga lyonna ayi tutajja ettonda otukomezangawo omwoyo mutuule mu okuwabula n'okuwannamiza ensonga weebonanyiza omwoyo omubiri gufuuse kintu obuyinza bw'obweddisa jjajja kisaanidde weebonanyiza omwoyo mubiri gufuuse kintu obuyinza bw'obweddisa jjajja kisaanidde kyekiseera okutwala omwoyo gw'omuweerezaawo okunnamulonda ey'obulamuzi aggulira ow'enzigi mu ssaliro ly'emyoyo emitukuvu ayise eggulu ligamba byonna ebyamusobako mulamuze ekisa tutambule enfuufu
fufu nefumu otukusibula buli kyalumu tulisisinkana nga namugereka agambe enfufu mufufu nefumu otukusibula buli kyalumu tulisisinkana nga namugereka agambe Mukama Katonda wabajjajja bakulamuza ekisa weeraba weeraba Mukama Katonda wabajjajja bakulamuza ekisa weeraba weeraba Mukama Katonda wabajjajja bakulamuza ekisa Tweddireyo bakabona tweddireyo awo sitaani aliriddawa mumbuulire sitaani mumulabye kusiibula njagala okutegeera abawadde ekiweebwayo muvuddemu kyenkana ki mukyakigattagatta bassebo ne bannyabo nga bakyagattagatta twagala kwasaba mulekwa ne bannamwandu amataaba gaabwe amabugo gaabwe amaziika gaabwe gemubawadde naye bannaddiini kano kalaboozo nonziba sente z'ebirabo nonziba ezakumbatiza nonziba ez'okungatta ne mujja ne mukufa n'ez'okumulambo ne muzitwala olujja luno tululeseemu abantu kati abantu abo bali eki ng'ate ne faaza okujja okusoma misa tuba twamusasudde bassebo ne bannyabo sente z'abaamulekwa mulekere ngaawo okuzitwala ku bafu kino kirowoozo abakyali makanisa mu mizikiti mwekerezea muddeyo mugambe bafaaza ti akatundu kanako okutwala sente z'okubafu abaddugavu kabaluma amabuga ago mugalekerenga bannamwandu weewaawo ne bamulekwa tumaze okugattamu emitwalo 2 kubanga twagala kwerekera era bagenda okusitula jjajja waffe omusa ku mmotoka mukole ekkubo ekyo kyekitundu kyokka ekisembayo naawe pozi kyetusaba omugenzi yagamba emmotoka yeeyo ajjamu bulungi nnyo abali emabega w'emmotoka eyo prado abalinawo piki tubasaba muzijjo emmotoka eziri emabega waayo zonna mulayini awo okwambuka tusaba tukulebe ekkubo tuleete omugenzi tumuteeke mu mmotoka ye neziri awo wonna waggulu mu kkubo ne banyabo tumaliriza naawe atannaleeta kiweebwayo twagala kutegeeza bannakyaggwe ennaku z'omwezi 2 ffenna Namboole bassebo ne banyabo tugende Namboole tuwagire essaza lyaffe leka taata emitwalo gino 25 mu 7 mu 6 abantu beze bakuwadde era ze badduukiridde bannamwandu ne bamulekwa yeno mutandika okukuuma ennyumba weewaawo bassebo ne banyabo mbasaba tugende bannakyaggwe mwenna tugende tuwagira omupiira avuga emmotoka ya Saalongo ntubwosamira otereera jjajja abadde bagamba omulwadde atalina zimujjanjaba aleka pulado mu lujja abadde musajja mugagga afudde atuusizza kuba ne gy'abadde asamira mizimu kati naye afuuse muzimu twagala bagenda okusitula Saalongo obudde situagala kati kusussaawo tulabe nga twolekera emagombe